amanya n'eddoboozi IGP nga bulijjo musajja ekeke yasala okusigala ku mazima soogera bintu kuweza namba soogera bintu kutambuza propaganda nze njogera kintu nga kiri alaali ate nga nkimanyi kyenjogerako. That's me. So baganda bange kibi nnyo kibi ddala nkonfami nze Lumbuye baamukutte nkonfami nze Lumbuye baamukutte. Nze sijja kugamba nti gundi yayogedde kino oba gundi yayogedde kiri ate nze saagala nnyo kwogera bye siinaako bukakafu. Naye kati nkikakasiza Lumbuye baamukutte. Nkikakasiza gwe yasembye okwogera naye nekikakasa n'omuntu yabaddewo nga bamukwata. Do you understand? Kati yensonga lwaki nyinza okubagamba what went wrong or what went good. Nabadde ttake muna mwabitegedde naye kati sijja kwogera kwaki mbadde ttake mwabirabye we went there to party. Tulina obuzibu bw'Abannayuganda. Abannayuganda bw'osanga oli nga kugamba nga munaku mu mutima tamanyi kukyakala talyanga ku ssente ze kati walaba nga olya ssente zo zeweekoledde togenda kuona ku holiday katonda okulisazinga omuntu agenda ku holiday nalya ssente ze so abantu tulina okwebereramu. Ebigabadde bingi byayogeddwa bimbi kyayogerwa naye bunini bajja genda nga beekubajja nabagambye nataddewo ka video nga ntambula ne bagamba listen amazima gajja kuvaayo mujja galaba. Nze siri wa migration we Turkey siri migration wa Uganda siri migration wa wano so Lumbuye bambi baamukutte muganda waffe kibi nnyo era tulina okusala amagezi tulabeera tugenda kuba ku masimu tutegeere ensonga lwaki kyetaagisa ki okusobola okulaba nga ateebwa kubanga tattangako muntu tabbangako muntu musajja abadde akola ssente zaalaali so ebyo tugenda bifinding out. Nabadde Turkey kankola story in short nga sinnagenda Turkey twayogera naye tumala okwogera naye nanga twali mutawaana ikankamu bane mugamba naye ndiye nakumbale so ngenda kubeera nga nkola ki nga nekyanga bwekyanzi so ekintu te ngenda kubeera ku party ne bwe naba nfunye akadde so njageza okunyigiza akadde tukole ki tumitinge tubamukusola kambo biri then nkole ki ngende nkola ebirala no twali mutawaana muganda wange. Natuuka Friday ng'emikolo gye balotekisi gya butukuliza kyali wange amusirichi nga gya ku Saturday so Friday Rich nanga twaba booking emmeeza mu hotel mu club eriawo y'amaanyi nnyo nnungi byonna mwabiraba sijja kudda ate mu ebyo byonna mwabiraba when they are we party tutamira we're having fun okitegeera enkeera so nalina hangover saasobola ate nga ye boat cruise so I slept the whole day okitegeera nenkola ebirala paka boat cruise betandika akawungezi netuvaawo netugenda then Monday Sunday it's a packed day okyaliko hangover wadde mu kibaala so netunyumyamu kaawo katono nansiriga misi nangamba okay twali mutawaana ne mugamba mwana nkooyeemu naye engeri gye ngende Monday late flying up Monday saa zakawungezi nangamba twali mutawaana IGP ojja kukola ki yenga brother no problem so tusinkane nga maybe nga tonagenda we'll meet tomorrow okitegeera ye jumping message binambiina si just walala so we're supposed to meet kati Rich bambi ebyamutuukako sibimanyi mbani mu hotel room yange nga bankubira essimu nga njugane Rich nga ngamba IGP ntulabajulizawedde ku hotel ku airport bwenkomawo ngenda kujamba kime ne mugabe kitwale mutawaana nze wendi kubanga tugenda late nagamba kale yeye simu gye nasembayo okuwulira ku Rich ngenda okuddamu okwogera nga batwala bankubira nga mbabuuza kikinga nga Rich ali wanaafa simanya akola musaayi ali bubi I had to rush nembaga dwaliro kiri alambamutte mu dwaliro nti bamutuse mu kalwaliro wano okumpi naye nga ali bubi afa ngamba kiki Rich afa so Rich mbeera ne Rich wano MC Rich okuva ewange okutuuka MC Rich wabeera dakiika 5 you understand
Embera yonebera omba no sokoloza kwa msebe his wife. Ningamba okay, you know what? But Dr. Lumbuye today at almost the same time it was very dewo. Ningamba no, I have to rush to the hospital. Ninaba ko nyamba la mam speed ninzuka ndali namusapati zinagendera musamba nangato. Yeah. Sando zangene byambala bisapa byange. Ninzuka mu dwaliro. Tunonya udwaliro nga tukuze abasajja bira basanga tugera bizonga ba taxi. Isoka tutola mukaawo kakananga kumpi nyonnyo mu dwaliro byali naye omusajja atuza bitabitegeera. Ekituukawo tubaze actually tutuseewo ndaba omwana ali bubi kawade ku drip bagala mukola ayina kino kimukolokoota wano kulago tutasobola kugenda bulungi bagala muteeka kuki bagala muteeka bamutwala mu x-ray bategere kye balabe ekiki ekigenda mu maaso. You understand? Thank God ensinga ttaka yakulaakulana yakulaakulana teringa bino byaffe ebyakola byekipropaganda kyobalaba bwe ndaba omuntu ng'avaayo ayogera ebyekisiru kuno. So I'm like, you guys, mwina okwebereramu ensinga ttaka yakulaakulana in case ekintu kituuse ku muntu they will find out era bannamateeka banga bamuyina actually era nga bwe kiri kyakonfamingidwa. So process erina kutandika nabannamateeka tutegeere tubakubire tufunamu namateeka obwettake amanyi ebyamateeka ettake tumuteekeyo atandike kutambuza process mumitendera okusobola Uganda fibamuta. I think that's the most important thing right now. Nebyokudda na Facebook tuwogana criticize this person this that tebijja tuyamba era tebijja kuteesa Lumbuye. Abatake tebalaba Facebook, abatake tebamanyi luzungu. Bino bimuddako ne mukubakerere kuno Fred Lumbuye mbikola mu Uganda. It's tacky tebogera luzungu. The only thing we have to do right now tunafuna legal team eri ettake byendiko kati sawa zino byendiko byengezawo kunoonya mufune omutake kutinza okunyonyola nga amanyi oluzungu nga mutake nga lawyer asobola okukola ki okugobera processes kubanga limba n'amateeka ku speed ey'ekitalo bitugezaako okufinding out naye bwe munaddawo ne mudda mukuba kerere Fred Lumbuye ate gundi yakoze kino tebijja tuyamba tebina gye bituuza. People don't work in propaganda. Zinense zakulaakulana tisiwe tuzikola. Mbadde nkyagala bannyonnyola Lumbuye the way he was arrested okusinziira ku source gyenfunye ku muntu abaddewo. These people they share the apartment. So mbaddemu omuwala batandise okukonkona bazisajja babaddewo kuva nti ssaawa 4 ez'okumakya. Then saa ziwera 6 waliwo guy delivery guy yazze delivering amatooke. Guy ne bamubuuza yebuuza namugamba kiki kyoyagala okubeera wano namugamba azze ku delivering. Okay, ne bamuleka n'agenda. He delivered his matooke, you know, bado omutumya amatooke na delivering amatooke. So omuwala n'amubuuza abeera ne Lumbuye namugamba why abasajja akamotoka kalabye akali awo akeeru ngamba nti nkalabye nti abadde bakuwetegereza nti bino byembawulira bituufu nemijja bifuna walala wonna abantu bajja kudde bababuze bagambe biki. Omuwala n'amugamba nti akamotoka nkalabye. So kyava agambye n'agamba nti baabo nno bazwa ne bakola kaki ne bakonkona. Kati omuwala musajja gajja afuluma okitegeera gane maaso n'emirimu gye ne bajja ne bakonkona abasajja babakonkonye ne bagaana okuggulawo. Lwaki? Lumbuye nti yagambye omuwala don't open our mafias. Bino byembabuulira bitimugenda bifuna wantu walala wonna. Nze naganya okukola live yesterday because sina confirming nga kisimala googera kati nekubira ntwali ku source kubanga nabaddeyo nenjogera. Kati then omuwala kyava akola ki? Omuwala kyava mugamba nenze ngantiddemu okitegeera. Kati then bagaye bakonkonye bakona nnyo nga Lumbuye abaganye okuggulawo naganda ba mafias. So what happens then? Omuwala n'amugamba nti listen nze bwe bagenda nziguliraawo nkole ki nfulumemu. So omuwala ne bamugulirawo n'akola ki n'afuluma mu Lumbuye n'asigalamu yekka. Lumbuye bwe yasigaddemu yekka there was this guy omulala ate abeeramu ennyumba era akola mu factory okitegeera fabric factory zebakolamu bambi akola nnyo nzalabika avaayo akooye. So this guy we yakomyewo basajja bazzeeyo wansi ne bamulinda saawa ziwedanga 8 awo 10 ndowooza 12 awo. Then ndowooza n'abakubira arrest team ne bagamba why tusise omusajja aganye okuggulawo biki naye nga kirabika mwali
bizangamaza confirming ati mwali naye aganye kola ki okugulawo. So what happens then? Bala bakubira arrest team bagikubira bo bajja zivuddeko kubanga bagambye oli gaya akoze eki aganye okugula nga bagala kola ki. Either you want or not, baba ino kutwala pajja okuba oluggi balumenye. So nenga babasajja de bamateeka tabadde nti babasajja batujju oba bekino musirire zakulakulana omuntu wabanga mutujju obanga sima mafia sima bikoze bitya okubira police nga kubanga Lumbuye musajja musiru musajja mugezi nnyo yalibadde akubira police n'abagamba why wala bazo okunkwata wano okuntwala nesi bategeera ensi ya Turkey responding amangu zensi zakulakulana sebo so ne byawafe. So what happens then? Ono guy bile mbabulira mbijja ku source y'abantu abadde okuki bweche chifu mwala teyagenze yasigadde around yawo alabe embeera ndozanga kwa information Lumbuye what's going on. Munderi ne wabweru namugamba muna yasajja kaleka kusazeeko kati ono guy wa fabric ono bambi akomawo awakaze kuwumula kubanga bakola nnyo akomawo akoye. So this guy bwe yatuuse awaka natekamu ekisumuluzo kye ekisumuluzo kye nga tekigulawo because Lumbuye yasibidde munda ekisumuluzo bw'okirekamu eri munda bw'ojja n'ekirala tekigulawo. Mubimanyi abalina amayumba bambi batalina amayumba gammwe nga basuza mujja kunsonyiwa n'emboozi ebasuseeko atatera kutambula nga tetravelinga n'emboozi ebyokususeeko. So bino byengezaako bagumudde source eyabaddewo Bwino waali na buli kimu ne sobola kudda wano ku myaka gyange n'ebintu n'endooza yange sinza kudda kuhanikira buli kimu how it went down. Nsinjala babuulira bino era mujja kugenda nga mbiwulira mu maaso gye bujja mugambe bwe kino bwe kiri kitulina okukola essaawa zino okulanga Lumbuye okola ki tumufunira bannamateeka abatufubanga tetujja kudda n'okwogana bwoganya Facebook tucriticize ngono tikijja tuyamba tumufunira omuntu amanya amateeka eri nga amanyi n'oluzungu kubanga okufuna omuntu amagira oluzungu oli perfect nga n'amateeka agamanyi nga kyekisinga obukulu kubanga batake bakiriza nnyo mu lulimi lwabwe boogera nnyo olulimi lwewabwe. Bino byengezaako bagamba today eri Lumbuye bwagaana okugula ono guy bamugoberedde ng'ajja okuyingira ne bamubuuza obeerawa nti wano ne bamugamba kugulawo guy n'akola ki ateekamu ekisumuluzo nekikola ki nekigaana okugulawo okitegeera bateekamu ekisumuluzo nekigaana okugulawo n'akubira najjayo simye n'akubira Lumbuye n'amugamba yenze okitegeera sijja kwogera mannya g'abantu wano ne bonna mbamanyi amannya ng'akubira Lumbuye munda Lumbuye bawulidde erinnya lya guy kwe kugulawo bwe yaguddewo bagayi bayingidde buyingizi ne guy boom bakuba oluggi ne bayingira naye you understand ne bamukwata awo ne bamukubamuko bamusambyemuko bibaawo batake nabo bantu bamanyi okuyisamuko ng'ekifirika bamukubyemuko ne bamukwata ne bamuarestinga ne bamutwala. So kitegeeza alimba n'amateeka beeyo era siba mafia nga bwetulowooza ne bamukutte. Ffe kitulina okukola essaawa zino tuve mu byakkerere tuleme kweyisanga kwegamba ate bali abatalina mulamwa okitegeera nodda nosojjooli ne musongoza emimwa. Please stop that shit. Tusale amagezi ate weewuunya nno abatalina ssente abatasonako ku ssente abatalina busobozi kusobola kuyamba musajja oyo okulabanga ate sibateekamu akatono okusobola okulabanga ebintu bitambula be basinga okuwogana ku Facebook. So please simemi mwajjamwe mukakkane. Kino kigenda waliwo muzimu gw'omukazi guli eyo Elizabeth Odowa akola mu ggwanika e London. Elizabeth Odowa nzitera kuvuma nnyo bantu naye listen, wajja inbox yange emyaka 3 emabega naleko kwogera nange you wanted to meet me ngwa kwogera nange era namba yonjina nga tunyumya ng'abantu ba bulijjo okitegeera nenzije London nga nze ku byange mbu ngonteera ebibuuzi byesaayagala negamba listen nze ebyo I don't do the shit okitegeera nze sikwana bakazi bansinga myaka no wali ogala kunkwana neŋŋaana I refuse. Kati nobitekamu akasajja sewungu abimanyi pati sewungu abimanyi wagala okunkwana neŋŋaana okitegeera kati nosigala mu comment eno commentinga otandise nobitekamu busungu nenkugoba nakublockinga buli wamu nobitekamu busungu kati gojja Facebook no spreading propaganda but it's okay
It's okay. Eba na yakume atakumira mpera mukome yao. Njakuda mu part 2. God bless you. Sabira Lumbuye ave mukomera. Kisema.